Bruno Kes baby mama bamukulidde ka birthday akalungi okufaako obufi. Mukazi wattu alaze essanyu lyatalabangako. Abadde so surprised okubanga munange yali mu mbeera bw'etyo. Omanyi omuntu ayinza okukolera akantu nga katono ne kakusigala ku mutima y'ono omukyala alaze okusiima kwe era nalaga essanyu lye nga bamukoledde kano ka birthday shower katukayite bwe katyo ka birthday shower bakamukoledde mu hotel ezimu ezebbeeyi nga bakadizayinize bulungi nnyo. Teekako n'omutabani we muganda waffe ono gwe twogerako Vanessa, fenna ebyamutuukako tukyabijjukira nti yavaayoko mu kamera n'abeera nga akabirira omuganzi we oba omwami we Bruno ke okutandika okubanga awa services omwana we. Tekako naye nga maama okulabirira omwana, okumusomesa, okumujjanjaba n'ebintu ebirala. Lwali lugendo luwanvu nnyo, lugendo lunene nnyo, byavaamu mwenamwena abali bagoberera emboozi era okukakana nga abantu bavuddeyo ne babira nga bayingira mu nsonga za mwana muwala ono omuli okublaminga omuyimbi Bruno ke ne bamugamba hey yo this handsome boy, omuvubuka omuto omulungi ayina ssente n'okukola okola lwaki tolabirira baana bozadde. Ne bamujjukiza n'okumujjukiza ne bamugamba oyo si yasoose n'oyo Briella gw'oli mu kutijjisa ensi bw'otyo bwe wakola nnyina. Wabula ng'ate byonna bikyali awo wanene we tufunidde amawulire nti Bruno ke afiiriddwa omwana we omulenzi, of which I don't know if it's true or false. Simanyi naye nga womanyi ebintu ebigenda ku internet si buli kimu nti tugenda kuba tukibuusa amaaso, naddala nga kirimu omuntu gwe tumanyi tetujja kubanga tukibuusa amaaso. Nja kuba mbateerawo updates awo mubyerabireko nammwe mubirabe mukakase oba omwana wa Bruno ke oba si wa Bruno ke. Right now njagala tugendeko mu katambi ka birthday ya mukyala wa Bruno ke tulabe byatambudde bitya nakyo ekyagenze maaso. Ate era jjukira genze Sheila Adita woba subscribinze kijja kubanga kituzaamu amaanyi. Jjukira woba subscribinze nga okutene ku kadaako, of course why not, video zonna zetuteekayo ziba zikutuukako bw'oba omaze okuziraba. Ate era commenting nga tumanye eki kyolowooza gwe w'Oluganda, tumanye ekikuli ku ndowooza, wawe oyagala tukyuseemu, wawe ebintu ng'ebyo. Sooka tugendeko mu katambi ate era tukomewo. Omukolo gwa birthday bwe gutyo bwe gwagenze era nga gwalese essanyu jerere eri omukyala Vanessa ono tugenda kubanga tubazaayoko mu butambi biki ebyo ebyaliwo mu bulamu bwe nga tanaba kubanga afuna essanyu ero lyali mukati. Wabula nga atera ono omwami yapostinze n'agamba nti no Bruno ke afiiriddwa omwana we era nga ekifaananyi kyekyo nkibateereddewo awo ne page yapostinze ebintu ebyo. Nze nga nze sibiinaako mutwe n'amagulu naye ate nga bwe nabagambye nti tugivinga updates ku biki ebigenda mu maaso ne kano ensazeewo enkayiseewo mubeere nga mukalaba nga mmwe abaali ku page ya feno oba abali ku channel ya feno. Ebituufu byonna tujja kubimanya okuva ewa Bruno ke oba bino abimanyiko oba omwana wa Bruno ke oba si wa Bruno ke oba bwani oba wani, naye wabanga afudde kiba kibi nnyo nnyo ddala. We will not consider who's the parent ani atali parent, tetugenda biconsideringa katutwale kiri nti nno omwana afudde oba wani kiba kibi nnyo ate era nga kitalo ddala. Tugendagendako mu butambi bwa mwana muwala Vanessa ku biki ebyo ebyaliwo mu bulamu bwe nga tanaba kubanga afuna buno bulamu obupya bwalimu. Tugendagendako mu katambi nga afunye bazira kisa, abavudde ne babeera nga bamuleetera emmere, ne babeera nga bamubudaabudanga omwana ow'obuwala okumuzaamu amaanyi. Teekako n'omukansolinga. Bonna obutambi obwo tugenda kubanga tubulaba ate era tugenda kubanga tubusawo waneeno. Nkusaba gwe twekuumireko tugende direct mu butambi obwo, naye neeyongera okujjukiza nti gwe ata subscribing obutambi nga bwe tugenda kubanga bukuyitako
tojja kubanga obufuna era tojja kubulabira ddala lwansonga toli omu ku bakakiiko kaffe you did not subscribe ate era nawe eyasubscribinga nga weerabira okukwata ku kade. Of course togenda kubanga ofuna notification okugamba nti tutaddeyo obutambi. Kyobulaba tukugamba woba subscribinze kwata ku kade. Buli video gye tuteekayo bagenda kuwa message ojje ogirabe. Katugendeko mu butambi bwa mwana muwala Vanessa obwedda buli obwaliko obwedda then ate era tukomeo tupere nga tufundikira video. About my ex-boyfriend atera nga nzirayo nze wa ex wange temulina kye mungamba ate mulekera okupa relationship advice kuba bye mungamba byonna tadzi mbimugamba nze tadzi mugamba ex wange kaya bimala yabikola tadzi. You know how I feel about you. Omukyala abambi yagala kwebaza yagala nakulabako oba osooteka ku ka video. Giragi. Uno mubuze ko naye girangira moto ige ku ka video. Wesibe ko lesu. Uno ali mukwogera Hello, Vanessa. Hello, madam. I'm overwhelmed. I didn't expect this. I did. Thank you so much. I'm really grateful. Thank you for loving me. One child for him. So, because I had this around you in a car, so I'm so sorry about that, but it's not yet confirmed that it's cancer. By the time we get the results, I don't want to even promise that because it's scary. Don't worry. May God bless you abundantly and your family. May your offspring never lack in their lives. Amen, amen. Please don't get depressed about this whole thing, yeah? So far, because we know men are like this. So I think Ddala was selling. Don't fall into that traffic. So do you stay blessed? Don't get depressed. Know that people love you, people are thinking of you. You know, because you were young. Kati tofa yenye mkwano ochitegere. Stay blessed. Mami Emi. Yes. Ndoza you want to weba nnyo. Because when I saw her crying, especially with the cancer situation, nobody's blaming her, the world is not blaming her. It's a clever sound, it's a negative comment, Obuno bwe butambi bwa mwana muwala Vanessa ku mbeera yonna ensuubira embeera yonna mwagiraba buli omu amawulire ago gamutuuka kulaba nze gantuukako abira mu Saudi Arabia olwomwe mwena amawulire ago gabatuukako ne twogera bye tulina okwogera ate at the end of the day omulanga gwaffe munange ne gubeera nga guwulikika nti abantu ababeera mu diaspora naddala abo abali mu Europe baavayo ne babeera nga batwala obuvunaanyizibwa okulaba nga balabirira mwana muwala ono okuli okulabirira
omwana we okumusomesa okumujjanjaba nga alwadde okumuwa ebyokozesa okulya n'okwebaka osasula rent n'ebintu ebirala ne babeera nga beeyama omwono mwe mwali omukyala blogger Rita Kagwa y'omu kwabo abayimirirawo tekako n'abantu abalala betutamanyi mannya betwagenda kubanga tumentioninga baavayo ne bagamba bo bagenda kubanga batwala obuvunaanyizibwa okubanga balabirira omukyala ono n'omwana we, which is very good era we do appreciate okulaba nti no abakyala basobola okuvayo ne standing out for fellow women. Ekyo kizaamu amaanyi kitulaga nti no abakyala we tunaagenderaawo nga tussa kimu nga twesupportinga really tujja kola community eyaffe ey'abakyala nga ffe twetegeera tusobola okwebererawo osobola okumanya obuzibu bwa mukyala muno. So abakyala abo ababeera mu Europe bava ne bagamba ife omukyala ono tetugenda muleka atyo tugenda kubanga tubeererawo ddala. Ate era ne banenya omwami Bruno ke ne bamugamba munaga bw'oba tosobola kutwala responsibility ku biki ebyo by'okoze okugyamu engoye n'obanga weebaka ku bakazi n'omanya nti olina obbafunisa embuto ate era ebivuddemu mu kikolwa kyo n'obeera nga obyegana oba n'otatwala buvunaanyizibwa munange ekintu kibi nnyo. Era ne bamutegeeza ne bamugamba nti nno ffe ng'abasajja bwe tubanga tugenda okwebaka ku bakazi bw'oba omanyi omukazi toyagala kumuzaala mukozesa akapiira, oli musajja alina ssente akapiira okasobola kagule kateekeko weesanyuse. Omukazi omanye nti togenda mulekera badeni, togenda mulekera mwana. Kati omuzaddemu omwana oyagala ani ababeera amulabirira? Lwaki mukola ebintu ng'ebyo? Abasajja bangi baavaayo, abasajja nga penge fena mumanyi oyo master of internet yavaayo nakomentinga kweno ensonga. Abayimbi bangi nnyo baavaayo ne boogera kweno nsonga. Abakyala bangi nnyo abavayo abakomentinga kweno ensonga, wabula ate ne bavumirira abasajja abasinga naddala abo ba musician mu ggwanga lyaffe Uganda baagala nnyo okuzanyisa abaana ab'obuwala. Akimanyi he's not serious naye ate munange nakumalira obudde. Ate this goes to girls, nze nsiba ngamba abaana ab'obuwala nti abasajja banene betulina Uganda naddala ba celebrities munange they don't want to take responsibilities. Bo ng'abantu nabo bakyeyiiya abeerayo eyo ng'ayagala ekiwala ngalaba ki Adita kinyirira namanya Adita can do everything okulaba nti no ayimirizawo relationship ne celeb. Buli kasente konna kogenda okufuna agenda kuba kakusaba. Imagine ogenda kuba n'oyo omusajja gw'osasula lodge mwe mugenda okubanga mwesanyusiza, ogenda kumuliisa omwe transport engatte ennungi wagiraba ajagala buli kimu gw'ogenda okumufaako. Abasajja be Uganda baafuuka bakwetunda. So imbagamba bw'oba nga olaba omuselebu ng'oyo kimanye nti nagenda kwebako just for one stand night, genda ng'oli alert omanyi togenda funa bulwadde, omanyi nti togenda funayo olubuto. Otherwise ekyo wemutakikole munanga abaana bangi nnyo abawala bangi nnyo bakyabeera nga ba single mothers era muba mukyakaaba nnyo. Yenze Shila Adita kamanye ekikyolowooza commentinga mu comment section eva ebeera open tumanye ekikyolowooza, subscribinga ne notification bell togyerabira imbagala nnyo.